Sebo Tata Kirumira atuzimbye nnyo ne Mama Nabalo oyo abakyala baagaliza ate abaagala omuntu Godfrey and Mama Nabalo takikiriza kiyama ayagala nnyo saati enjeru ayagala nnyo botai ng'eri mu kala ya black Mama omulungi Grace Namala Kirumira kakasa ddali bwati bwatera okwambala ku mikolo egitali gya buwamba ayikeberako ekala biranga zekkala ze kayagala ekkola ey'omupiira netugaa nti naku zino mani tekola bulungi ne express si birungi nnyo tujja mujumiza biri eby'omupiira kale nsaba antiimu yaffe ereete akambe possible bombi siremasiho ne bombi kati ddali agati munda z'ettaaki kale keekeyo taata ne maama abaazaalibwanga mwenda eriyo omulala nga yeerabidde birthday ng'oli wa leero kadiyo naanujja oli wa leero twaleero naanujja oba ne birthday nga 3 mu mwaka ate eriyange nti oba olina abaana Saalo ng'abaana balongo abazaala leero kaakati Saalo naye atulina ekyafaayo kye tyabamufula naye Saalo ng'abaana abo yabazaala nga mmeka nga 9 naye tumukubireko mu ngalo ekyo tekimuleesa ku keeke kuleesakubaina 29 June mu mwaka tummanyi taata Muteesaasira yazze ne maama ye jjajja omutaka ow'akasolya maama bamuzaala nga 9 but today is their what? Their birthday. Kale tukwate kambako mbala okuva ku 5 bwentuka ku munga musala 5 nya 3 2 1 let's go selector tutwala kale yakusaba bobade naye ate kikolunyisa abasazesaze keeke benyini abaana abato abalero bwe bagigabula n'omugole ng'abayambako oyo waawo kati amuza ne bw'atuula namuza yeetulie tazaalibwangako nga 9 abiveemu kituufu tulumbye bulumbi nga 9 agasoko ekyambalo ekyo twakitaddewo Mama Grace Namala Kirumira ekyambalo ekyo lwakirabako kale abawala mutambule edda n'erudda abawala mwena abali biddugavu muliwa mujje muyambeko tukweke nja kusaba ekiseera kino DJ Taata Kirumira Taata Kirumira otugambe nti yasooka ewammwe eba vote of thanks kuba kwebaza bwebaza omumaliriza era n'okwogera kw'abazadde ffenna twakutadde mu kifundikwa kimu weewaawo kyamukadde waffe Sheikh Muzad era naffe eno tukimaliriza ekyo gamazima okugjako entaanyi ekoloza omubbi ekisebo tujja kuba tubatadde bwetubate essaawa zino kikakasa nti ne 14 12 tujja kubata inshaallah nga musiriikiridde ngaaba sebo Sheikh Muzata abakulu jjajja ne jjajja omukyala bakulu bannaffe Saidi eyo Senga omugole waffe afuuse ensonga Dr. Hamza Sebunya mukyala wange azaala Hamza baganda bange taata wa Hamza omulala bwe tuli bannange bakwagalana mwenna mu biti byammwe abasuuzi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna tumukubire engalo olunaku luno oluguddewo olukulu nnyo tubadde tuwulira amawulire bano bakuba bino bano bakuba biri bano boogera bino naye kati mugenda kwogera ki? Mugenda kwogera ki? Ab'amawulire nze waliwo olumu buli gye mbadde ntambulira naye lwaki okweka amuze oyo tajja nayogerako gye tuli kati ayogedde gye muli leero munayogera ki? Ekirungi muli balabafu temusobola kwogera bitaliiyo etambula bulungi olwaleero entandikwa y'ensonga olabye era omuntu omu atunula bwati kuno okwanjula mukulabye kulinganga kwanjula kubanga Senga ensonga etambudde ebadde ennungi ya kitiibwa abantu mubalabye kirasi nnene
Muli mwali mulinda kulaba mulabyemu omuyayi nembagamba abantu bamuvinga ono era tusanyuse Rema tumwebaza tukolera omukolo mulungi Dokita tumwebaza tukyaza mu ngeri ya style tubalindiridde nga 14 Novemba tuwerekere Cheya oyogedde ku nsonga ya Rema okumuwayo emyaka ng'etaano kukyali mu ddongo Rema twagala olwokuba abantu bamwagala selebu tetwagala mufiiriza talenti ye tugenda muwayo emyaka 5 mumunyumirwe tumutuza waka afuuke mukyala mufumbo tumukolere ebirala kino yakikkiriza Rema olabya wakana tobaddeyo kyogedde mu lujjudde okay Rema mukamwana lwaki omugudde mu kafuba abasiraamu n'abantu ffe tetusosola naye simuguddemu lwakabiri badde ssanyu okay kati 14 tusuubire ki ekyenjawulo ekitabaddewo leero saagala kusumulula byama naye kyemulabyeko wano mulowooze ekyeri bw'olaba ekyawano nawe olaba mangu gy'olaga nti gye tulaga kijja kuba kitya kino kibaddewo ekiti kukyala wasenga Chairman bakubyeko surprise birthday kituufu owangadde otya n'omukyalawo ne Dr. Hamza bakubyeko ka surprise bade musanyufu kubanga nze sikola surprise sikola birthday anti nze rijimu yaffe oba myaka gyaffe gyali tegikola birthday naye nina omukisa nti nze celebratinga ne Uganda yonna independence yange emmala naye bankubyeko ka surprise ne kampa essanyu lingi kwambadde sikasuubira it was a surprise akuba omusajja takaaba nandikaabye kubanga nyumiddwa nnyo myaka emeka olwo kati oyinza okubuuza emyaka nga oli ku independence kati wali kubuuza nti independence emaze emyaka emeka bebaleganye eninza okuba dokita badokita baba bangi oli muwagizi wa music nnyo ye omuyimbi Eddy Kenzo kimuleseewa kino naye ebyo bintu nakugamba nti byabaawo dda era bibeerawo nammwe muyinza okubifuna ebyo tobinyumya Kenzo wemukwano gwange nakugamba nti Kenzo nze omukuba mu promoting naye ebyomunyumba saamanya ebyo nabagamba byabwe waba Kenzo yamovinga on ne Rema ze on naye ebyo byabwe bwe mubimbuuza mba mukoze ensobi nyinza okubiddamu obubi naye nga Kenzo yamovinga on Rema movinze on tubikkirize kuba tebisoosereera ovuddeyo kitwandiise kutabukiramuko bannamawulire olw'embeera emu gye bateekawo nedda kaakati kambabuulire embeera gye mbadde muteeka mugimanyi nze mbaagala nnyo naye mugenda ne mutunyigiriza naffe bwenyigiriza nnyindo ejj'omusaayi ne mutunyigiriza ne mutukuba ebintu ne mutwogerako bino naye mwe mbasuubira mulabye babadde babagaani naye nga nze ŋŋamba nedda mubaleke bajje dokita yennyini Kawasa mundabe nga ntuyana naye tebajja bakkiza ku geeti neŋŋamba neddake ekyo tukikoze lwa mukwano naye kyembasaba temutta bufungo temutuswaza mwogere ebiriwo abaana bayagalana buli omu yamuvinga on tukkirize nti bamuvinze on mubogereko ebirungi muzimbe obufumbo bwabwe kubanga ne Katonda agamba nti obufumbo bw'abeegasa ababiri tebabwonoona obusabire obwogerere bulungi n'amawulire amalungi gatunda